Banaffe abagoberera Beaver Organic and Natural Products mwebale kutambula naffe mwebale kwagala misomo gyaffe mwebale kwagala services zaffe tusinganibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo oluyitibwa Hamukasa Road. Gwalina endwadde eno ekusumbuwa funa akaddo tukyalireko. Ffe tukola amajani agayitibwa gift green tea gano agayamba okukendeeza embuto ennene. Bantu bangi balina bw'oba oyagala okukendeeza olubuto jangu ku Beaver Organic ofune gift green tea ogatteko n'amajani agayitibwa acacia ne okula tea obikozesa okumala omwezi gumu tojja kusigaza buto ddene eryo ly'oyina. Tuyina akadagala kaffe akayitibwa cough doctor eri abantu abatawanyizibwa ssenyiga. Bw'oba otawanyizibwa ekifuba nga kikulemeddeko otawanyizibwa ssenyiga akulemeddeko kozesa cough doctor. Nze Dr. Senjobe. Welcome once again to my YouTube channel, Dorina Sasura Elanga. This is Love Life, yes, and happy to be here again. The subscribers, those that like, the people that comment in Ziraba. Yeah, and those that share, thank you so much. So now covers the Solange Women's Syrup, and this is for menstrual pain relief. Literally open up pain. The moment you open up pain, make sure that you take this Solange Women's Syrup. It's a pain relief, very organic and bambi. Again, to go about your day. So just in case you're wondering how to use it, if you're an adult, you're gonna take 4 times 3 cups daily. That is morning, afternoon, and evening. Either instructions. What I like about it, it has the expiry date, and also it is certified by NDA, meaning it's very legit. So most supermarkets, no, actually drugstore or maybe pharmacies. Okay, at this time round, baga may let them ship back to you. We're gonna know same price. We're gonna know this women's syrup. Make sure that it's a packaging way to ready. So basically, you buy your women's syrup. Then I the same packaging. Pads are here. They are like 4. Which was 1, 2, 3, 4. Then bulimune liner. So tema kusela bagamba munange nedda ate bosanga bakutadde kuba ekyo bikkiriza. Ate munange tutunda this one different, no, don't allow this. Comes as a package and they're just saying thank you, giving back to you. Remember the kwagala Solange Women's Syrup. It is very convenient, so utambula with it everywhere. No more trouble either. Otherwise, guys, welcome to the show once again. Komezawo. Katono nyo. Kasoke nteke simu eno ku charge. It's okay. Kuba ali jengendo tambula. Jintereko wali. Kasoke je. Okay. So, moving on. Nkomezawo, this lovely gentleman. Salongo. Ngosize ekikowe. No, for real, like we were ngamba elinya Salongo. I remember what Brian told me. Brian was kena kuyomba for real. Nati Brian teyakulimbye. He told me no yannimbye. No teyakulimbye just lwakuba nti kati tukuwaddeko ffe tuli kasavu kanyama. Tulina version yaffe entuufu. Tetwagadde Brian teyakulimbye. Brian ayogera ebintu bingi ne Brian talimba. Yeah. Ebi just wa bigambo bingi ne talimba. Kye kikulu kye talimba. Nekabona life coach. Mugera kwa Angela. He comes off as a humble person. Many abantu are feeling as a different personality. Ndibuyiga one day. Ngayibaga previous video atugamba we know kuyiga omuntu mpola omwiga tumigira mu lunaku lumu. So he comes off as a humble guy, but I have a feeling anakyakweso yo after 2 years no gaba abona. It wouldn't have been you. So anyway, Moyanjile, welcome back, Moyanjile. Yes, amanya nedobozi Salongo Banji, intersexual dynamics expert, pro-marriage counselor,
and teacher. Salongo Banji across all social media platform. Yes, ojja kunsanga. Amanya Kabana life coach. Still ona oba osobola okunfuna. Ona oyagalide ya. Basically about life, different aspects. About life. Yeah. Nenga lero we are here for intersexual dynamics. Particularly marriage. Yeah, marriage. Nayo kimanya abantu abamu tebamanyi intersexual dynamics tekitegeeza. Yeah. Oyo abeereho omwaka wabawulirizaabo. Intersexual dynamics. Intersexual dynamics, yes. Babuze Mr. Google sir. What does it mean? Intersexual dynamics. Yeah. So you guys have passion in that. Life, love. Intersexual dynamics. Tusigala. Intersexual dynamics. Intersexual dynamics chebitegeza. So goberere across all social media platforms. Baba Gambia, their names. So you can, subscribe. Babera kombali nabalengedeko by the way wadazeko Salongo yandazeko Salongo Banji wali ku TikTok ngali serious bityano. Atandika video good kusimo ngatuwa advise no. Yeah. Kuliko na title wali bujagena mukebeleko then tunandeka muno ngawe nabagabi kabona live naye na life aina personality ndala ya kuja tukweka which is okay so going to learn someone. So I just munabera serious ndo munena. That's a serious talk. But anyway, you can check them out. So guys, what are we talking about today? We're going to watch. What information are you feeding us today? Alright, tugenda kwogera ku unrealistic expectations abasajja ze bateeka ku bakyala. Really try to get unrealistic expectations about marriage. Yeah, right? in general. Yeah. Both women and men. Yeah. So now, unrealistic expectations, women. No, abasajja ze basuubirako, yes. Or like when was married, when was I'm expecting you to do this as a woman. Yes, abasajja basuubira nnyo ebintu ebitali. Nga biri unrealistic. Unrealistic mugana ebitasoboka. Yes. Ebitasoboka. Ebitasoboka. Tebiriyo. Okay, so Chandiki, what are those? Esooka tugiyita the superwoman myth. Superwoman myth. Yes, omukazi asobola buli kimu. Abasajja awasa omukazi ng'akola kino buli kimu akisobola. Kitegera omukazi gwagenda okumanaginga oyagala MP akomewo afumbe. Ali hard working, yamanyi business ate mama mulungi ate yakera kuvidiza abaana ate yamanyi okukwatagana n'abantu ate yamanyi okukola math homework ate yamanyi ki. It's very unrealistic. Tell muntu ali built like that. Taliyo. Yeah. That's why most women think that men abasajja mubafulanga slaves most times. Nga buli kibuzo ekyebuzibwa omukyala wange. Omukyala nomugamba, what is this? Okitegeera? Yes, omukyala abako ne areas, abakyala abasinga abako ne area mwasobola flourishinga. Wasobola okujjayo amaanyi ga agasinga. Ne tosobola basubira abakazi abeerenga buli kimu akisobola. Nga buli kimu ne moloka bwefaaga muyite maama wammwe. Nogamba bisajja kwe. Twatuuseyo gye muyite maama wammwe. Abasajja gye bali. Nabirekera omukyala kibati yagamanze ndi bize no. Yes, anti ko kitera okuva. Abasajja bano abavubuka abasinga tukuzibwa basingo mother. Kati ye single mother akakibwa okubeera ekyo. Nga teyagalidde lwansonga tewaliiwo omusajja. Yes. Kati omuvubuka bwakula zinakula mama wange n'essimu yo ne bwifanga agikanika. Ono si maama wo. Okitegeera? Maama wo teyaliiko kitaawo. Kati ono gwe wooli. Yes, okitegeera. So men should go easy. Yes, amanyi amaanyi g'omukyala we gali. Yes, bw'oba ofunye MP ebyawaka bigenda mulema. Tasobola. Yagezaako kyasobola. So ofuna lilezi manya afunye omuntu alilezi. Era abeera n'amaanyi ge. Ate mulimu oyo gw'osanga emirimu gy'ewaka agitegera bulungi. N'ate nga okumuleetera nga osomukola business ku business nga bwe zigwa. So ino kumanya strength. Weebale nnyo. Atabeera muntu mubi just yonna kumanya wali maanyi ge yange. I get the point now. Okay. Yes, yeah. Nekera abasajja kye basuubira mu bakyala kwe kubanga omukyala yagenda okukaringa emotional labor ya family. Yagira emotional support. Like nga kubaana bonna kubasenga kubane ki yes everything. Nekuyeke nyini n'omusajja. Olinaga njagala bibulirako mukazi wange.
abaana bamubuulira naawe omubuulira maama wamubuulira ne baganda bo oluusi no ye first born mu family baganda babalenzi n'abawala bonna babuulira ye oba ojja musuula eddalu omukyala abako ne waakoma. Yes. So just let me flip a bit. So does that mean when you talk about financial support as a man, what the in this context, to be unfair to make sure to know you guys carry the whole burden? To be unfair? It's unfair. Oh, just like it's not about fair and fair. It's unrealistic. Nebo boyagala kibeerawo tekisobola. Gwe kenyini ogenda fuuka frustrated. Ngate woino keeping in otekewo frustration. Instead of supporting your partner, you get frustrated. Yes. So when it comes to the emotional bit, as a man, whatever emotions, I just listen, but I'm pushing a new. I don't understand. Omusajja okuleetera ebizibu bye. No, that just not what me to supporting omusajja kutika na mukazi emotional labor. That's kye tuyinyi kye twogerako. The emotional support. Until the emotional support, we are partners. Tuchikole bweti. Because if a man is going through something, one of the there are those sensitive things that I understand. But the moments when your man is vulnerable, he's your friend. Can't I let? Yeah. Okay. So I can't be your friend. Okay. Listen. One of the major roles is omusajja mu bufumbo mu relationship. Kubeera nga you as a person providing emotional support iri mukyalawo. It's one of the main roles. Yes. So sigwe kola ki? Because doing tukole bwe tuti. Olaba ekintu kinkutulanza omusajja ne kinkaabya kati obwe nkigamba omukazi tagenda kudduka mwebale nnyo kati bangobye ku mulimu nkirowoozako tugenda survivinga tutya for the coming 4 months kati nkigambe Dorini ate jjukira Dorini yabeera n'abaana automatically stress agenda giteeka ku baana ekidamejinga maama n'abaana automatically so obanga asajja neno balina okusirika yes kyovula lwakwa nti obuzibu tulina mu generation tugenze tukopakopa cultures ez'enjawulo nti kati oli akyogerako nti now he's my friend, he has to come and tell me okay tukiriziganya nti alina okujja n'akubuulira ne tujja kukiriziganya nti kumu ababiri alina omutima omugumu y'oli kati omutima omugumu ate abuulirako omutima omunafu ate tetugamba basajja basirike abasajja balina balina obyogerera yes balina obyogerera kati osobola tubeera n'omusajja atalina mikwano misajja that's a red flag okitegeera naye yereme kuba not having friends is a sign that weremereddwa ng'omuntu ekitegeera because kabona agenda bitegeera kati ebyemirimu abitegeera ne kati gwe onubulira nga ayogera oluchina the best you can do ng'olabye ate ebiseera ebisinga kati oyinza okuba tokimanyi fe abasajja tetwagala ebyo ng'olabye ogenda kukola otya ate bye mutugamba bannange tetubyagala oba onyiiza bunyiiza ebyo bikola ku mukyala kati kabona bwe mugamba nti mali agambye ne kati tukoze yampa amagezi fe abasajja when we want solution based advice mwe mwagala understanding best nti ng'olabye I can understand you fe abasajja tetubyagala era nze nyiza n'ogenda ne wakabona nga nina ekizibu nanvuma na buvumi nenvayo nga mpulira bulungi nga nteredde mu layini naye gwe nembogola mu bubogozi naye kati gwe tontegeera ekizibu oŋŋamba bubi okitegeera I thought like when Kugamba I've listened, so when Kugamba why am I saying that ngenda kukolera I can't why that support of like Pagola but God God will open a way kati kambuze ekibuuzo omwami ono oba omwagala nnyo nga mwadde that emotional support no mbuuza oba omwagala nonso muba mwagalana obadde okyenti ekintu ekituuka ku mwagalwawo kikunyiga kinuma yes kikuluma kati lwaki abajja akikugambe nga tolina solution kikulume mu bulumye ndozola firimu kyezitukola akazanyo ka sparka okitegeera kiri analysis omuntu yena omuntu yena omukyala protecting omukyala kyosobola okukola keep your man's belly full and his balls empty kimala kimala awo oba omukolete nnyo oba kimala ye peace of mind esinga omala otuule wali eri odde ku ssimu yo njagala one day when you ever come back on this channel I want to find out what you mean
because everyone says something different by peace of mind. Yeah. So ekyomusajja okusuubira omukyala okubanga emotional support system ya family yonna nedda omukazi ojja mumenya omukyala ajjukira akola ebintu bingi ate abakyala yes bali emotional kitegeeza nti akantu katono nnyo kasobola omu affectinga. I think ndoze ensonga evirako n'abakyala okulabika obi mu bufumbo nti buli kimu bakimwesigamyako emotionally ate bo teweerabira bo emotion zaabwe kikola kikulu nnyo. Kati for example lwaki ogamba mukyala we ebizibu ebiri ewammwe nti wali okujja wange kansa amuluma agenda kweraliikirira kisobola n'omulemesa okulya. Yes kisobola n'omulemesa okulya kati nze omuntu abeera n'aba like the last person I want to get stressed is a person who has my kids. So what should a man share with a woman? Because now I'm confused. Like you're saying nothing. Jebiri tujja byogerako bingi nnyo yes. So the other unrealistic expectation is flawless appearance. Flawless appearance. Yes. Nti mukazi. Okay. Like abasinga bo balowooza nti engeri omukyala gy'abadde tugamba afaananamu ng'ali mu dating era yengeri yemu gy'agenda okufaananamu yes nti oli amusuubira okubeera awo ng'alinga kimuli not forgetting nti ono omuntu akula kati obuvunaanyizibwa bw'omusika kineno you get it. Juzi nawulira omusajja yakola statement and for me that's simanyi oba okkiriza boldness ku channel yo. That statement was nonsensical. Omusajja yakola statement n'agamba nti nze njagala bumini bwe nakusanga oyambala bw'oba oyambala omukazi waalina abaana basatu oyagala ki? Yes we have 4 children. Yes tetuganyine wabukwana nze njagala hani wange nakusanga oyambala bwe buti bw'oba osigala ng'oyambala. She's now a mother of 4. Right? Like some men, what some men do, like we have different bodies, right? After giving birth, what about snapping up back? But yes. Sometimes men don't understand. Yes. Maybe nazo kuzala and if you give me time, maybe I'll snap back. Now while you get the other video to come postpartum depression, I'll say I'm to after giving birth. Maybe I understand we never but for some reason and we are emotional beings, we are vulnerable, that emotional support. Maybe you're also busy, you're not giving me that. So maybe my body has let go, like my hormones are everywhere, but give me time. Mama, complaining and by the way your key point nkulu nnyo omukazi bw'azaala muleke tasobola sigala kyekimu bw'oba oyagala okuddamu okumutereeza let it supporta ate mukitwale mu kudeya nitosho osuubira mukyala nze biki no ekyo kijja it comes with that omuntu yenna ate ne bw'aba ateredde tagenda kuddayo nga bwe yali olina kukikiriza ekyo mazima gamba akali akawato ke yali agala kaba kagenze like kye bayita cost benefit nti tufunye abaana ne waliwo ekigenze so focusinga ku kyofunye instead of looking on the body she had focus on the beautiful little things you have around the new kids kati awo okitegera so ekyo nakyo kiri unrealistic ekirala submissive independence ate abasajja b'ennaku zino aba corporate world oba obawangaliramu oba bwongo yabukola butya they want to marry an independent woman who is submissive at home. Our boy or daughter. Mulota. A woman with money cannot be submissive. No, it's not about money, it's about character. Waliwo abakazi nga embeera gye bawangalira mu character yaabwe nga ebakako kubeera independent because do you know what the word independent means? Independent from who? From men. When a woman is independent, she's independent from men. Yes. Kati oyo omukazi watu tosobola mu yes kati ate goyagala abeere submissive. By the way obwo buzibu nabwogerako in some video. Mweno generation bateekateeka omwana omuwala ali strong ali independent naye nga ate bamuteekera omusajja ali responsible kati abe responsible kuki nga toli independent weesobola obuvunaanyizibwa bwange mbuleetawa so kati tekikola makulu kyevula beera nga at the moment kyevula nga abasajja ate kati bafuuse bisasalala muso bituseso nti badiringa n'abakazi abeesobola nti ogenda kuba weewa buli kimu nga kyenyinza okukola yes nga supplementingako busupplementis so at the end of the day nja kubeerawo nga seefiirayo yes so abasajja ba corporate world balina ekizibu ayagala afuna omukazi gwakola naye ku mulimu ayagala kuwasa CEO ngabugamba I like that woman, I like her aura, I like her energy. Naye ayagala amuteeke ewaka kuba amaviivi afukamire agire tooke n'ebirala musaaga you cannot domesticate a wild animal
No, I know it's sintegeeza nti oli omukazi aweera wild animal, but for context like tosobola kuddira muntu amanyidde okubeera dominant n'omukakkanya ewaka gwe olina kuguma cost benefit n'ogamba okay nfunye CEO wa kampani eno muwasiza naye ngenda kumanya nti ngenda kubeera n'omukyala nga yeeyisa bw'atyo n'okigumira nota complaining. We call it paying the price. You pay the price, cost benefit analysis. Nti nyinza okuba nfunye omukazi ono ng'agenda kuleeta business bills akasente kajja naye agenda kubeera bw'ati n'oguma. Kati abasajja osanga omusajja nga omukazi amunyiiza kati omusajja asooka kujja n'agamba nze omukazi talina mpisa takola n'omubuuza wamujja wakola mulimu ki n'akunywa n'omugamba kati wali osuubira ki wali osuubira ki nti asanga omukyala era katugala ali mu corporate world oba nga ali hard working bwati n'agamba omukazi tayagala kuzaala kati azaale budde ki era ajja kuzaalira kamu bumeka bubiri kuba alina oconcentratinga ku mirimu gye you get it. Kati wali abasajja basinga banenya abakazi ku bintu bye baategekedda wafuna omukazi bw'atyo kati saawa zino omusuubira abeere bw'ati okitegeera ebintu ebimu olina bimanya bumanyi unrealistic bw'oba olina embeera gy'omuleeteddemu there are few things you can fine tune okujjako ng'ogenda totale mukyusa n'ogamba nti omuzimu wamusanga wagumujjako naye ng'oyagala ate nga ate olusi ate oyinza obwenge wamwegombako ekyo kye twayogeddeko wamwegombako mulimu gw'alina mu kampuni ennene kati ate okubeera submissive olina ogumujja kate bw'ogumujjako ogenda mumukowa kuba ekyamugombesa tekyakola ki kitegeera kati olina mulekererayo obulekerezi. Yes. The other thing is perfect motherhood. Yes, perfect motherhood. Bannange abasajja basuubira nti omukazi alina kuba the perfect mother. Omukazi muntu ne mama asigala muntu akola ensobi ate ebiseera ebisinga omukazi gw'ogamba perfect mother gw'oyagala abeere perfect mother ye mwana we asoose okitegeera newankubadde obadde mu bifo ebirimu abaana naye when you have your first kid it's totally different experience. Ebintu ebisinga bigenda kuba bipya, mistakes zigenda kubeerawo ate mistakes zitufuula abantu ne n'osanga omusajja nga ali frustrated n'omukazi bino nobikola bwoti biki niyo omukazi ye mwana we asoose ate ne bwabeera wakubiri muntu. A mother is not perfect, she's human. Kati abasajja abamu they have this expectation for motherhood ng'ayagala omukazi kumpi alinganga masiini okitegeera. Nothing to add there. Yeah, so the other thing is matching male logic. Era ngo kali common nnyo mu ba corporate katandikeko omusajja ng'ayagala omukazi amatching male logic. Abasajja abasinga ye alowooza nti omukazi obwongo bwe bulina okukola ng'obubwe. For example, nti jasanga omusajja olunaku lwaleero ayagala bw'atuula ne mukyala we amunnyonnyola ebyayitamu naye abikole abitegeere amunnyonnyola ABCD byonna n'omukazi naye abitwale nga bw'abikola ki forgetting nti bantu banjawulo. This is an emotional being, you get it. Nti ye abeera waaki wanjawulo yakyo okola bwe twogana n'abasajja bali mu corporate world ku bintu byandyagadde mu mukazi bijjako nsaga njagala omukazi they are describing a fellow man. Yes, abasajja basinga bali mu corporate ba describing abasajja banna a woman ewa respect n'omukazi yakola sente ze. That is a fellow man. That's a fellow man. Alpha male, alpha female, alpha what? I think alpha female. Yes. Yes, kati omusajja alpha female not even the respect. Tatuuka kiseera ajja we tajikuwa. Ate nze nina ne kano kaseying buli wonoonye ekintu oba tokiina teri muntu anoonya kintu kyalina. Yes. Nti olunaku lwaleero omusajja gw'osanga anoonya omukazi omugezi the high chances nti talina magezi oba amagezi ge kati ky'olina okinoonyeza ki? Where are you looking? Yes. Olabanga netugenda mu bufumbo bye twekolera byanjawulo nti omukyala agenda kukola kino ate gwe okola ekirala ku kyaki kati gwe otuukira okunoonya omuntu nga alina by'olina oba olina ekitegeezo oba tobiina majority of the time. So matching male logic abasajja osonga omusajja nga nnyonnyodde omukazi kati obuzibu tompuliriza naye ng'omukazi gw'obigamba ebintu ye talibitegeera gwe muleke bulesi tolina nabbi mugamba okitegeera omuntu ng'oli ali frustrated abakazi tebategeera no ebintu by'omunnyonnyola tebiri mu butonde bwe talibitegeera. By that's why ndowooza y'ensonga lwaki abasajja abamu eno generation balowooza abakazi tebategeera.
ekibaleeta okulowooza bwe batyo oba okulowooza bwe batyo tuli mu generation whereby bagezaako nnyo okutwenkanyankanya abaami twefaanagane bagala tubeere ng'ebinusu byebimu you get it naye ng'ate njaga tukimanye leero nti omukyala alina by'akola best n'omwami alina by'akola ki kati gwe bw'okwata omwana omuwala n'omuteekawo n'omulenzi omwana omuwala ogenda mulabisanga omusiru kadde ntusobola okukwata olwaliro ne tuteeka abasajja abagezi n'osirika n'otaddamu nakwogera naye tukwata ne tuteeka mu bakazi banno ate wasobola okubeera nga bakusinza businza yasooka tekitegeeza nti omukazi munafu but okusinziira ku kikula kye bw'atyo so most men do that mistake ayaga nnyo okumakinga that yes so the next point eyagala okufaanana eno tugamba nti equal knowledge but less experience. Example, the best example eri bweti osanga omuvubuka wa myaka nga 30 nawasa omuwala wa myaka 2 natandika omuyita omusiru kasiru musiru neno omubuuza kati golowooza ku myaka 2 wali olowooza kigwe she's 20 talina kyamanyi musiru no. According to the law now, in Uganda, I think when you're 18, but no, tetugamba nti obeera muto. So mindset yebeera tanakula. Aneda kampe example ey'okubiri. Osanga omusajja ow'emyaka 6 ng'avuma omukazi ow'emyaka 4 obusiru. Okitegeera, it is the same thing. Because ku myaka 6 totegeera kye kimu, omusajja w'emyaka 6 tategeera kye kimu n'omuwala w'emyaka 4. Yes! Amufuma obusiru. Nenze nga twandikiyese bwetti nti ebintu mulimu ebintu nga bye bigenda kujja with age or with experience. Yes. Okay, with experience. Bigenda kujja with experience and don't forget experience comes with age. Yes. Kizibu nnyo okubeera n'experience y'amaanyi ng'oli muto. Kiri rare newankubadde waliyo abantu bagezezzaako kinyigiza naye it is rare. Yes. Kati example gy'obadde oyagala okuwa like twogere nti omwana omuvubuka bw'ava mu maka g'abazadde baabwe alina ebintu byagezesaako bingi. Okitegeera apoose akubuzeeko ku chapati alimyeko atunzeko emivumba okitegeera wawereza emyaka 3 alina experience nnene kati gwe oyo omuvubuka talina right egamba kawala ka myaka 19 akakava ewaabwe nti musiru ne wabeera mukazi nga wa myaka 29 ne wabeera 28 kubanga let me tell you this omuvubuka katugambe okuviira ddala kwegyo emyaka ng'avudde waabwe naddala ku Ugandan setting ogenda oweza 3 byaba akuŋŋaanyiza bibeera bingi nedda olino somusanga nga okuva bwe yagenda tugambe ku radio tugere radio okuva yagenda ku radio nga wabadde akola kitegeeza gwe byoyiseemu tabikola kati gokere ncha ku makyano ogaa nti ate yetategeera obako ekikyamu olina just kitegeera butegeezi tona abeera ne path eri bweti exposure in fact tukyogera namu exposure tosobola kugamba muntu atalina exposure nga yiyo nti musiru okitegeera kiringa kubuuza muntu kiringa nze kera ncha ku makyano embuuza omuntu ebiri e Canada nanga amuna esibimene nga gwoli musiru tatuukangayo bwebyo. Yes, kati abasajja abasinga kye bava you cannot expect a woman to know era osanga abasajja bomu kibalemesa n'okuwasa abawala abato basiru agamba basumbuwa ne kati gwe omusuubira amanyi biki seriously she's 20 she's still living talina kyamanyi ne kati gwoga babira frustrated ovaawo n'akomekera ne mukulu munne ate era ne beeremwa n'omubuuza kati omukulu munne ye lwaki yakulemu omugezi n'ata amaaso bw'ati ekitegeera akomekeza agamba abakazi nabavaako bakomekeza mu ntondo nabata abakazi nabavaako abakazi nabata okitegeera. Yes, so the other thing is pre-child attention levels. Abasajja abasinga balowooza nti omukazi agenda mufaako kyekimu ng'azadde ne bwe yali nga tannazaala. Bannange nedda. Attention egenda omukazi tasobola kufa. Abasajja basinga bakola entondo. Abakazi after kuzaala attention enambo love yena bagiteeka ku baana. Ebyo ebintu kiri automatic. That is an animalistic instinct. It is natural. Tokinyiigira. Era abasajja abamu osanga bategeera ye tabdamu na bifaako ebyo. Abeerawo nakimanya nze sikyafuna budde lwaki. Waliwo omuntu omupya. Ate nze kyemba njagala n'okwagala. Kwanze nga abasajja bonna kye bakola. Nze attention bagikendeze ku y'omwana bagiwenze omuntu omukulu aswala n'okweyonja nga ngenze mmanju. Okitegeera oli obubi abukola waatudde.
Okitegera, so it's annually ogamba nti omukazi okuva letu afuna abaana abofaako bokka kati wali oyagala akole ki? It is unrealistic. Yes, it's unrealistic. Wabula osobola omugamba mama gundi okisusiza mbw aba kisusiza. Yes, ate ebiseera ebisinga ne abaana babeera abato babeera nga abantu ba special needs. Okitegera, abaana bazibu abantu abo tebamanyi obuzibu ni bwakulunda. Kyova abasajja abasinga abategeera abeera n'abakyala baaba tabakiriza kuzaalira kumu. Yes, it is the reason. Yes. Ng'akimanyi eri oli bw'anaabeera ayonsa mu wiiki njagenda yogwa mu kifo ky'okudda mu ddiiro atugubale. Okitegeera ngenda kujja mu ddiiro ntugubale. Agenda kujja nnyigi tebamuwadde tebalina kyomuwadde. Naye ng'ekituufu omwana gy'ali akaaba. Kati lwaki otugubalira abantu abasibye emirembe gyabwe kati ng'agenda ewooli atannazaala. Abasajja abategeera they solve even without speaking. Naye bano abavubuka b'ennaku zino nze sitanvaako nze omukazi okuva abaana ne bajja kakkana kabulaaza. Anti mukwano gwe toyagala mukwano gwe amufeeko. Obulandeka mukwano gwe ayagala amufeeko. Yes, I think basically ez'abasajja ze batikka abaki. So that's the reason as to why you feel like sometimes in my mind those what decades unrealistic expectations. There's feel like abasajja abo cheating abamu not all because men cheat different reasons but abasinga bali married. That's the reason why they get decide against for me anti nze ngamba kiri bwe kisalo ekintu ekina results nyingi si kucheatinga kokka. Yeah, it can even lead to breakups. Kino kisinga, in fact it brings more breakups than cheating. Yes, it leads to more breakups. Yes, it leads to detachment. I think you have heard omusajja akencha ku machana agamba nze kinjawudde ne stera njagala omukyala nga mugezi nga munnyonnyola ekintu akitegeera but tukinnyonnyodde wano eno nti ye tali logical ngani nga gwe, so you just have to understand that. Yeah, so kakireeta nnyo breakups. Yes, ekya cheating ekyo there is no excuse for cheating. I know. Yeah, there is no excuse. Yes, there is no excuse. Yes. Kuba osobosango bekwasa omusajja asobera mu embeera omusajja okukitinga abasazeewo aba ayagala mba njagala sekwasa era emmere gye neekwasa ne boona gifumba era ngenda sigala neegomba abakazi. Buli kimu ne boona okikola there is no excuse for cheating. These days women are like because of cheating. So they're making it normal. No, it's not. They're not making it normal. They're making it what? It has been normal. They have food day. Yes, can you stop a man from doing what he wants? I think I can try. Okay, when a man loves you, but you believe. Let's go. You believe. I don't think he believes in true love. But Auntie Olaba. Love ya bana ba high school. Legado da maleo. Right? They say, a man you can even stop cheating. Do you believe in that? Come on, first tell me. Is it true? I can lie that I can change. There are two different things. Yes, that's it. There are those that have done that. No, for me I'm going to agree with that for one reason. Zengena kukanya nawe. Omusajja bw'abeera extremely emotional attached to you. Agenda compromising ebintu obuzibu bw'ekyo ekintu. Yes. Obuzibu bw'ekyo ekintu ekyo ekintu kiri temporary. Obanga azimbye ennyumba mu lutobazi. Ng'enkuba tetonya. Sawa yonna bw'enaatonya amazzi kati sawa zino mu lutobazi enkuba tetonya. Abagenda kusnappinga after. Nedda just nedda kiba tekimwambadde. Anti labayo the feeling of love labayo. Nedda dodo kati zekankule mu kintu kyotege. The characteristics of feelings is that they are fleeting, they are changing. I know. Yes. Kati kitegeeza bwe mba nkwagala nnyo olwaleero. Olunaku lugenda kukyanga okwagala tekuliiwo. So kati ngenda kweyisa ntya ng'okwagala tetuliiwo. Ng'okwagala tetuliiwo. Kyova ffe tutulina nnyo duty. Kuba kati ki ekituufu bwe nkugamba mbuno kati saawa zino nkwagala nnyo sisobola kwenda. Kituufu buno obudde nkwagala nnyo sisobola kwenda ne maaso ekyo. Naye mu myezi ebiri simanyi. Ogenda kyuka. Yes. Sigenda gamba okukyuka kigambo kinene. Ne feelings zigenda kukyuka. Nyinza obutakyuka nganze. Kuba feelings zikatolaba kankubwe bwe mbasi bwe nali sinnakwana nali nakwagalako. Nga bwe zajja bwe zikola ki? Bwe zigenda. So that means
when never okay, scenario as a man, from your perspective, or that consistency of checking on your bishi. Ebiseera ebisinga ebintu bya dating biba bizibu nnyo. Kuba dating kizibu nnyo depending on specifics. Kuba tutunuulira nnyo ekintu ekiri intentional. Kuba ekintu ekiri intentional, Doreen, if I'm intentional with you, nga twatandikira ekintu kiri organized, for example nga kyalimu family members. Olunaku ne resitawulira love, nina okukubira ku makya nkuchecking. Era mbeera bwe nti nga njinyigamu. Kyembadde ngenda okwogera nti Kyova olaba in any functional marriage, your feelings matter less. Yes. Yes, they do matter. Because dodo bwoba onyiizizza nina okukucheekingako ne bwe mba saagala buvunaanyizibwa bwange to make sure you are fine. Era ke kali ke naleseemu ak'emmere nti gwe omukazi ne bwakunyiiza ekiro balina okulya. So that means moving forward we should learn how to date with intention. Kyekisinga obukulu. Intention. Kati okay, tujja kitwala bwetti. Osanga omwana omuwala ali myaka 28 naye ng'aga abasajja abadde n'abadde bamalira budde. You get it? Naye ng'osomubuuza bulijjo dating for what? Naye nga tamanyi. You get it? Abeera ne guy ng'aga we are dating. But she doesn't know the end goal. But the end goal should be marriage, by the way. Okitegeera kyalina ofuna. Ne ekyo takifana ki? Kiringa keera nkya ku makya. Netuyingire ekisaawe ky'omupiira nga tusamba naye nga tetufa kuteeba goolo kapiira kyako. So you would agree with me, like when we are dating, I rather ask. Is it okay? Some people say it's stupid to ask. Asking is no, for me I don't believe in asking. No, why are we? And define the relationship. And why do I think so? And no, it's important to define, but it's not your place. It is a place okatigwe ngagwa omukyala. It is your brother. My brother. Yes. Yeah. And kati kututanzo kuletera context entuufu ebintu ebigendo yamba abantu. Sawa zino dodo bw'obanga oyogera nono nga ye boyfriend wo ng'omubuuza agenda kukukyanga matatu. Agenda kubulira byagala kuwulira. Naye ate nze bwe mbeera brother wo nenza nengamba ne sister wange kiki. I'm going to know his intentions better than you. Because we are both logical. Yes. Yes, over a relationship ezirimu How will I get to know that I'm not dating with just wasting time, or how will I know that I'm dating for marriage? Involve a male figure. Yeah, involve a male figure. Kabono njagadde nnyo nesinkana brother wange. So I involve a brother. Yes. Or at least your other best friend. A male figure. No. Ayina kuba family member. Nga ayina intentions. Best ayinza n'okubanga yakwagala ddanga wagana nga relationship ayina gikuba Yes. So it's a male figure of your family. Nesi buli omu saa waliyo abatabitegeera. Mulimu ayina okubanga abitegeera ate ayina okubanga mukulukulu. Ekitegeera asobola okutuuza kuba kati okutuuza wali eri nakubuuza mwana wange sister wange omwagaza what is your intention? So naye na reading. Kati ebiseera ebisinga bwe tuba twogera ne basajja baffe twegenza bye twogera tetusobola kulimba lwa nsonga basobola otegeera nti tunalimba. Naye gwe wagudde dda mu mukwano ne kabona oluusi ne bwakuba essimu opapa ne weekweka ogikwate buli kyagamba olina okikkiriza. Gamba akakkanya eddoboozi n'agasusa kulimba nga balala. So involving a male figure nkulu nnyo. So dating with intention gityo nti ebiseera ebisinga kati obuvunaanyizibwa bwe bukulembera galoki nabadde njagala okugamba badde okimanyi nti nno nsobola okukeera enkyanga emyaka omwaka ogusembyeyo mbadde nakoowa naye nga tokimanyi nga you're figuring out to ways to break my heart, or no katugeze nedda tuli committed. Okitegeera tuli committed kati nganze because my feelings don't cloud my actions towards you. Nankimanyi nti namukoowa naye gwe nalonda okategedde ako. You're just tolerating. Yes. Kisobola ogenda omwaka mulamba love nekoma bweno bwendo bwe bufumbo. But this is also in friendships and even our parents. Gobadde okimanyi nti abazadde baatubeerawo naye nga atukoowa mu azadde nga akoowa omwana naye nga talina kyakola ng'agamba ye wange. You get it? Yes. Anti kati naye kati jjukira akenkugambye nti nze ngenda kikweka gw'ojja genda onyumya ku bakwano bo. Nze gayi wanga njagala akola kyafaayo because my actions don't represent my feelings. Kati ekitufuula abantu abakulu nti abakyala obeerawo n'ogamba naye mukyala wange sijja mulaga. Kati ebya dating bye bino omusajja n'aswitchinga lwansonga takulinako obuvunaanyizibwa takulinako kigendererwa alina okukulaga embeera ze. Omusajja akulinako obuvunaanyizibwa talina nakulaga mbeera ze embi. Okitegeera kuba aba afaayo ku your well-being naye onaagamba okitegeera. Yeah. Thank you. Last words. Any that we've said by you as we wind up? Yeah, last words tugamba abantu nti
Obufumbo, I think the key point here, the myth we should break before we go, the best last word is that banange obufumbo buyina formula, obufumbo babusoma. Mulekera ogenda mu bufumbo ng'ogenzeyo nga leze free ng'olinganga omuntu atalina byakukola. Kino kinyonnyola ki? Abazungu nga tebannajja ojjukira bulungi twalina formal and informal education. Abazungu bayita formal education. What was informal education comprised of? Marriage. Omwana bakubulira bw'otuula, bw'oyogera. Okitegeera, that is all informal education. They were preparing you for marriage is a syllabus in our sector. In fact, ne science gwe musoma obufumbo bamusooka obusomesa. So marriage can be taught, marriage has a formula. Gweina noonya ogwa mu ddiini ya Busiraamu, oyagala bwa buwangwa, oyagala bwa Bukristaayo. Okitegeera, naye bwe muyingira mu bufumbo nga mulinganga bana babaki abayiribi. Obufumbo bwamwe bwakiyiribi. Tukola bye twagala. Ate olumala najja n'atukabirira. Ng'omusajja ankoze bw'ati kati tukuyambe tutya. Obufumbo bw'abayiribi mu obufumbo babusoma buyina formula. Yes, I think that those are the best last words banange. Mutunyonyeko ku social media handles affe. There's a lot to learn. We have lots of programming that tujazanjula. Tulina program ezakabi nno. Tujazanjula be tulidda. Musajja zokuka. Yes, naye for the meantime those abajja batunonya ku our personal handles. Yeah. Basically TikTok. Banji, right? Yes, Salongo Banji. TikTok and then Kabana Life Coach. Coach. TikTok especially. Yeah. Okay. All right, guys. Thank you so much. Until next time. Bye-bye. Peace.